Studies St. Andrews Secondary School Mugazi. Omwaka gu 2022 twatandika new curriculum ensoma empya ebesinga ku busobozi bw'omwana oba gite competence. Ate new curriculum eyo egamba yajjanga kintu ekipya eri abasomesa n'abayizi, naye emyaka ena gye twakatambuliza curriculum eno etukoze bulungi nnyo olw'ensonga nti ereetedde omwana okubanga yeezuula. Abasomesa tuyambye nnyo kubanga tukkiriza abaana okwezuula, ate mu kwezuula ne kibayamba okubanga bakola bulungi, era nsuubira ebigezo bigenda okubanga bikolebwa guno omwaka bijja kuba birungi ddala, kuba si bya notes nti omwana alina okusoma notes nnyingi nnyo, alina okutegeera. So mu kutegeera kwokwo aba asobola okujjayo ekituufu. Okujjako nti new curriculum mu bifo ebimu ebaddemu ne challenge ey'obutabo. Obutabo tebwajja mu budde. In fact, netwogerera kati waliwo subjects ezimu ezitalina butabo, more especially the optionals. Otherwise government yali egezezaako nnyo okulaba nga etuwa obutabo, naddala St. Andrews era ffe tuli bulungi nnyo obutabo bwe tulina bumala. Okujjako nti amasomo ga optionals tetwabufuna, so awo ne kiteetamu setback. Then challenge etubadde nayo endala new curriculum ebadde ya project work. NCDC tevuddeyo clearly okubanga etuwa how best to handle the project work. So kino kiteekako obuzibu. Then mpoza ekirala kya UNEB. NCDC ne UNEB tezinaba kutuuka kukaanya kiki kye tugenda okusetingira abaana bano aba 2024. So naffe ng'abasomesa bagisomesa wansi kituleeseemu kubanga tetuvaayo bulungi mu byetukola byetusomesa. Otherwise eno nsoma nnungi nnyo. Mpoza ekisembayo kibadde kya DIT kuba eno curriculum nga ogimanyi nti ya busobozi bw'omwana oba competence based curriculum. Bateekamu ekirungo kya DIT, naye ate twatuuka wakati awo ministries zino ebbiri eya education ne UBTEB ne Directorate of Industrial Training neziremererwa okukkaanya. So olwaleero twogerera mu new curriculum ekirungo kya DIT kyapoozingibwa. Ate kyandibadde kirungi nnyo ku bayizi baffe bano kuba kibayamba okufuna skills nga kati okola enviiri, skills ze journalism, skills z'okukanika n'ebirala. Otherwise curriculum yo nnungi otwayiza awamu. Nga tugenda mu maaso ku nsonga endala ey'abayizi bano, ebigezo byaffe twabirelizinga ku Thursday nga 15. Yes, 15. Kati ebigezo ebyo byalwawo n'ofuluma, naye ng'enkola webadde nti buli mwaka mubamu abaana bakoze eki abatayise bulungi. Kati gavumenti yatuleeteddemu opportunity oba UNEB egamba nti abaana bagenda okuliteekinga oba okuddamu nebawa omukisa. Kirungi nnyo okuwa abayizi abo omukisa okuddamu, naye ate challenge ekirimu nti abaana bano bamaliza okukola ebigezo mu 2023 amazima gali nti masomero agasinga naffe wano wennyini abaana baatunda ebitabo, bayuza ebitabo, bayokya ebitabo nga balowooza nti curriculum ekoze eki, curriculum egenze. Kati n'ekyokubiri ebigezo babirelize bit late. Abaana bano mindset yaabwe tenaba kubanga etereera. Kati kikyalimu obuzibu nti okuddamu wandibaawo nti ajja kuddamu era agwe. Lwaki? Tetubategese bulungi, kyajjamu nga emergency, naye ate abaana webali kati nabo interest bagirina. Then ekyokubiri obudde bawadde butono nnyo. Badde babali service nabo ne bakola mu UNEB nga October November. Wali bagamba nti bakole mu June July obo bakoseza kuba obudde butono nnyo kola ki okwetegeka kuba abasinga baali babivaako nga manyi kiwedde. So nze ndowooza HEADTEACHER kijja kubamu obuzibu. Abayizi baffe okusobola okubanga bayita bayinza okuliteekinga ane baddamu ne bagwa. According to me, I think kyentunulidde. Otherwise idea teyali mbi. Bulungi nnyo era abaana bayitidde waggulu nnyo
abaana abayise mu first grade babadde 14, abasinga babadde mu second grade ng'ekibajjeeko masomo ga science. Abaana baffe abasinga tebasobodde kubanga bafuna first grade because of sciences, more especially physics, naye nga abasinga baqualifyinze bayise bulungi ate n'obubonero batwala mu A-level. Era tusuubira abayizi abasinga okujja wano okusenta mu A-level. Atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Mukono. Mu kaseera kano nga gavumenti tuli mu nteekateeka eza curriculum eya lower secondary, senior 1 paka senior 4. Curriculum eno bukyanga etandika mwaka oguwedde. Curriculum enkadde lwe yakoma eri knowledge based. Myaka gino egisigadde senior 1 paka senior 4 tulina curriculum empya gye tubabatiza erya competence based curriculum. Generally curriculum etambudde bulungi kuba amasomero mu Mukono, amasomero gonna gagimplementinga. Tetulinayo essomero lya secondary litasomesezza new lower secondary curriculum. Curriculum eno ebigenzo obulungi birabiseeko. Gavumenti etaddeyo ebitabo, wadde amasomero ebitabo, newankubadde amasomero agamu agalina abaana abangi ebitabo bikyali bitonotono, naye nga ebitabo bizze. Okuggyako amasomero ago gaali tegali mu database yaffe amatono era tafunye ebitabo. Ekyokubiri, abasomesa tubasomesezza okuimplementinga curriculum eno, bafunye emisomo egy'enjawulo engeri gye balina okukwasaganyamu curriculum. Abakulembeze mu masomero nabo bafunye sensitization mu curriculum ng'erina okutambula. Newankubadde abamu bakyayagala era okuba nga bafunye emisomo egy'enjawulo mu curriculum eno. Omwaka guno gwe tusuubira okuba nti tunaaba tugumaliriza, UNEB egenda setting ebibuuzo ebya new lower secondary curriculum biri competent based ate nga bigenda kufocusinga nnyo ku continuous assessment. Tulina ebisoomoozo bingi mu masomero. Amasomero agamu tegalina bikozesebwa bimala, agamu tegalina masannyalaze ng'ate ebintu ebimu byali byetaaga amasannyalaze nga kompyuta. Amasomero ago nkakasa minisitule y'ebyenjigiriza neteekateeka okulaba amasomero ago gafuna facilities ezo abaana basobole okusoma curriculum ng'eri emu. Amasomero agamu tegalina bikozesebwa ng'entebe by'okutulako, neera ne curriculum enkadde agamu gabadde gasitwagolinga, abalina abaana bangi ate entebe ntono. Ekyamazima okuggyako amasomero agali mu bifo nga bifunda, tusuubira okuba nga space tegamala, naye amasomero tugasuubira okukozesa space yonna gye balina. Compound ziba nga discussions basobola okutulako mu compound, then the classes. Amasomero njagala kugakakasa nti gavumenti engeri gye yaleeta curriculum eno era ejja kuba n'enteekateeka ekwasaganya ebyo ebisoomoozo ebiriwo. Tusuubira nti bijjako okukolwako mu bwangu ng'abaana tebannaba kutuuka mu bibuuzo byabwe. Mpozi ekisoomoozo ekirala nti curriculum yeetaaga resources nyingi, naddala ssente, kuba baba bakukola project abaana beetaaga ssente oba amasomero geetaaga ssente okukola projects ezo. Tusuubira gavumenti minisitule y'ebyenjigiriza ejja kuteekawo enteekateeka ssente ezo zibamala zifunibwe. Ensonga ey'okubiri nti olw'okuba tugenda kutandika assessment eya new lower secondary curriculum, abaana ministry yataddewo omukisa
abaana abatakoze bulungi abatafunye grade bulungi mu bibuuzo bya 223 bya O-level n'abaana abaregisitaringa ne batatuula olw'ensonga emu oba endala n'abaana abatasobola kuregisitaringa omwaka oguwedde n'abantu bonna abaali agadde okukola ebibuuzo bino ebiri knowledge based. Minisitule bateereddewo enteekateeka bajja kukola ebibuuzo mu mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu. Minisitule yatusabye ne UNEB nti ffe ku local government tulabe halls abaana gye bajja okukolera ebibuuzo. Mu mukono tulinamu examination hall emu ng'eri Kojja secondary school, naye olw'okuba nti district nnene twalonzeeyo amasomero amalala 3 okugatta kwera erya Kojja nga mwe muli erijja okutwala Nakifuma county erya Nakanyonyi municipality division tulina Isukulu limulimu, mu central division tulinamu Mukono high, ate mu Goma division tulinamu St Charles Lwanga Bukeerere. UNEB bw'eneeba emaliriza ejja tuwa enteekateeka yonna engeri y'abaana bano gye bagenda okuregisitaringa, era ejja kusobola okuggulawo poto z'amasomero ago ge twagiwadde okusobola abaana bano basobose okuregisitaringa mu masomero ago. Tetusuubira essomero ddala kulijja kulwaninga bibuuzo ebyo okuggyako ago amasomero 4 twasuggestinze ebeewo omukisa okuteekateeka ebibuuzo ebyo. Njagala okuba mulango eri abazadde n'abakulembeze n'abantu bonna abatukwatibwako ebyenjigiriza n'abaana abakwatirwako okutuula ebibuuzo ebyo beeteeketeeke. UNEB bw'eneeba emaliriza enteekateeka ejja tuwa guidelines engeri gye tugenda okuregisitaringe mwenna mukole ebibuuzo kuba tejja kubaayo mukisa mulala kuddamu kukola bibuuzo bya knowledge based curriculum. Tubuli mukisa ogenda okusembayo.